gange amanya Martin Isaac youth chairperson kyabakadde ate ng'era nze youth kunga mukono ogweta mukono ensonga olunaku olwaleero leero ntambulidde bulungi olw'embeera ebaddewo naye ngenda sooka okwebaza baganda bange abakulembeze bange abalungi abambeereddewo okutwaliza awamu Ssaalongo Muwonge George Stanley neebaza nnyo byonna byonkoledde okulaba nga nsimatuka embeera gye mbaddemu olunaku olwaleero. Honorable Councillor Speaker Kaddu n'abakulembeze abalala omuli kansala zaake mwenna mbakuliseyo ne baganda bange mwenna mwebale kumbeererawo olunaku olwaleero olw'embeera eyaliwo nga twogedde ku nsonga ezimu eziruma abantu baffe twayogerako ate ne bagifuula obusungu naye neebaza Katonda nti ssaawa zino nvuddeyo era ngenda kubaako ebirala tukwasaganya naye mbakakasa tukyali bagumu ttiimu Muwonge tusigale nga tuli solid tusigale nga tutambuza emirimu gyaffe ejja mukama waffe okumutuusa wayagala okutuuka. Sigadde nze Martin Isaac sijja kwogera bingi olw'embeera naye nga tusigale ku mission yaffe 2026 twetaaga ssentebe waffe Muwonge George Stanley ku ntebe ekyampisi 073.